East giyinza okuba nga mingi okusinga abalala bonna baali nabo mu Lwesi mu Busiro East. Enswera emu ey'okubiri yiino twategedde era mu njogerezeganya ezibadde zigenda maaso. Jjukira nkugambye nti ekibiina kya NUP kibadde kikyagenda maaso ne harmonization process yaakyo. Kakati era twategedde nti waabaddewo propose endala ereeteddwa abakulu mu kibiina nga basaba omubaka wa Kampala gwe bayita Shamimu Malende munnamateeka. Bamugamba Shamimu, olaba otya Kawempe South constituency? Kakati gw'oliwe Kawempe tubadde tulowooza Kawempe South kiri kitya Kawempe South constituency bw'ojja n'okiikirira ekitebe kyaffe kino kikola oba tekikola. Twategedde nti mu meeting eno era eyabaddewo bwe bamugambye nti Kawempe South n'akyusa face, omubaka Shamimu Malende n'akyusa face n'agamba Kawempe South ate bye biki ebyo. Agamba era nti yagaanye, kampu ye yagaanye okugenda mu Kawempe South constituency nga baagala Kawempe South agende bamukwase bendera, bamukwase ambuleera. Kakati Zahara Luyirika asigale ku kya Kampala Woman MP, ye agende mu Kawempe South constituency. Ekifo ekya Kawempe South constituency tutegedde nti kikyalumya NUP omutwe. NUP egamba nti candidate ayinza okuba nga afuna kaadi tebamwesiga. Sigenda kumwogera olwaleero naye nti candidate ali like okufuna kaadi tebamwesiga si lwakuba nti si munnakibiina, nebagamba nti ground amaanyi matono. Kati batidde nti ate wayinza okuba ba NUP abalala bajja okujja mu Lwesi eno. Kati nti ate kiyinza okuwa NRM enkizo ne gye bawangula. Kwe kulowooza nti singa bakwata Shamimu Malende ne bamuzza mu Kawempe South constituency ate ayinza okubeera ow'omuzinzi okusinga n'abalala be balina mu Kawempe South constituency. Jjukira nti ekitebe ky'ekibiina kiri awo. Kati NUP ne bakisiinyaako ne baleeta proposal bakulu mu kibiina ne bagamba Shamimu Kawempe South naga nti nedda. Era nga yeebuuza nti lwaki munzija ku Kampala Woman nga nze nsinga okuba ne ground, mbuuse ground nze nsinga okuba nayo, mundekere Kampala Woman. Kakati wategedde nti era ebyagenda okuvaayo ng'omubaka ono Shamimu Malende Kampala Woman MP alemeddewo, agamba nti nze njagala wano bw'omuba wakuyiiya muyiize balala olw'ensonga nti wano mu Kampala Woman MP race nga bw'eyimiridde abalimu bonna nze mbasinga enkizo. Pal FM kakati kanzi gye mbabuulire Amerika ene essajja ery'omutawaana lyagala okutikkulira e Kampala. Sajja kirino nkomawo.